Alright, nga bwe kali kalombolombo ka National Unity Platform rather ba foot soldier ba NUP nti omukulembeze buli wabadde wuwe emagere always ba making sure bamuwerekera mpaka we bamutuuse waka okubeera nga tafuna buzibu bwonna bwonna era nga bulijjo olunaku olwaleero oluvudde Kampala Central gyabadde ne Rwale gaggadde bamuwerekedde wakati mu teargas mu miggo mpaka waka emagere. This time round kibadde kyanjawulo bakomyewa bweru ewagazi obulungi. Omusajja yakola plan alinganga oyinza olowooza oba bino yabimanya. Ayina ennyumba eri ku ttaka ddene, ayina ne space wasobola otutuuliza abantu omutwalo mulamba. Abayaye bamuwerekedde ku booda zaabwe mpaka waka. Olwaleero Barbara Itungo Kyagulanyi n'ababuuzaako wabula ekisinza okukwata emitima gy'abantu ye muvubuka avuddeyo n'amusabira essaala. Abaana bali gumite kati njagala olabe ekibaddeyo just a few minutes ago ate tukomewo tovaawo ekyakola my God, see what is happening here. Gwera bekiri wano kiba kivulu kiramba kino kiba kivulu kiramba kino kiba kivulu kiramba. My God, my bagala fraga Padeno, Wero wa, Banange, Mike check. Adikano na koka fa. People power, our power, Wero Padeno, Wero wa, Banange, kama mupulizeko. Me valeño puchado. Batambula n'emisinde people power, our power. Alikomunda logo sabo kuchikule mukatolo nyonyi topa kuchule wana batambula betegese Bana batambula betegese bana bekiri wano president kabwatereza abatana bakusindikira kadata kanyiga umagezi kwe tuli okutambula namwe ali babalidde mu olukwe
Adinyiza loba kuba kapera. Nenda ko maleno. Wananyimiridde ntya. Abakyusemu. Alo. Kana kasukene baze chali wange ate ko mwana kulaba ku TikTok sigwe bera yabade esati za Jowero Senyonyi kumanyi gome yayegwe twakulaba ne pasedi ngozina mazina maganda gwe awa power banange muzikirize mbebazi bwebaza mubali nnyo ati muwulire balaba muli bangi nnyo wano ne mukyala Serwanja naye mulabe Serwanja jangono ne mukazi wo era zemunabula Serwanja bananga alaba ku muntu alina enkota y'amatooke ku pece oye Serwanja mugambe mukazi we azemunabula banange bana ba mama banange mwebale Serwanja uli Serwanja mama wali wano banange abaye Serwanja ne mukazi we bafuuse ekizibu mu sitago mwebamulabwe balabika Serwanja ne munno munange mwebale nnyo okuwagira tubenyumirizamu baganda bange banange njagala mbate mangu wabula olunaku luki ebbanga lino lyonna tukumye empisa ebbanga lino lyonna bera ize naye mapengo bera ize mwana kulera wabulayo olunaku lumu nga bwe tukumye empisa kuwulira tuwuliziganye nga bwe tukumye amusoke musirikemu mwana musoke muwulirize nga bwe tukumye empisa nga bwe tukumye obuntu bulamu mwana abasinga abavubuka wano ate tuli solidi naye munkoze bulungi mukumye empisa mukumye obuntu bulamu kitegeeza kyemwagala mukikola ki mukimanye bwe tutyo bwe tuba tugenda tukoze kampeyini ennaku 111 tetunaba kukoowa tetunaba kulwala tetunaba kunyiiga tetunaba kugwa mu maanyi baana ba maama tuzimaleeyo kino tukitwale tubeerenga abali mu swawumu tubeerenga abali mu kisiibo twekwase omutonzi waffe tukole buli kye tulina okukola oba olina g'otanakubira simu naye ng'olina essimu ye mu simu mukubire oba olina owooluganda lwo nga kyalobye mutuukeko buli omu mumutuukeko mumubuulire bulungi baganda bange tugenda kuwangulira waggulu nnyo ebisigadde yabbi babuulire nkya nga tuli enansana mwebale kuuma butebenkevu ulira kano ke kasembayo baana ba maama bwe muba muvuga nga muddayo muvuge bulungi abakinywamu banaye mulindeko kinywamu paka ku Lwokuna abapanda mulindeko okupanda ababaluka mulindeko okubaluka baana ba maama ebula kampeyini ya lunaku lumu tuliraksingemu olunaku lumu kati ku Lwokuna Pasedi abadadduka ne mukwata kakati mulindeko Pasedi kamusabe jasa babuuzeko kayawa musirike nno People power waboy wamusinga olaba mugumide tiagaso yenna abadde mukubo
Uganda empya musobola okibanja. People power. Tubaniriza wano ewaffe era tusaba mwekuume nga muddayo eka banaye tubagala nga mbuli balamu si kyekyo. People power. President ne first lady basinga abantu. Okay, kati ulira akasemberayo ddala gwe mapengo jangu olaba amapengo mwana njagala otusabire essaala ng'etusibula okuva wano naye ko yessaala bwekulema ngenda okukuba layiti kogogo Mapengo ngayo. Mwana tiwambuli simanyi erinnya lyo katulaba nkuyita n'amapengo mwana nabampita ekimeeka ekyagala kiba ku tiktok ekigamba alien towandira bafutu soja takulya nze mwana nvulula kulera kati maje abaye banaye twewombeke tusabe Katonda awuliriza buli omu ngenda kuwa omukisa otisa oli musiraamu oba oli mukatuli kati njagala twagambera ng'oli erimutundwe sabira lubaga jotero sabira tero kulwana ne babi mwana buli wasande nembalaba mwana nengaba naye abasajja ndi bagodi naboze buli kadde enkwegomba ekuza enkwegomba endako abaye omanyi mwana nze nasabanganya essaala nga nkyaliyala Katonda awulira essaala z'abayaaye kati mukakaneeko mutereze niya zammwe tano njagala otusabira essaala mu muwombofu Katonda atukulembere esibula bakyali baffe yo bamemba mwena omuli wano kuba Mukama Katonda olwokuba endandekanamu egy'amaloboozi gakutte nensaba kuba Mukama Katonda buli kibanda ali wano n'atali kibanda nga memba nga yegatta ku Bobi pulezida ow'amaanyi agenda otuwonya akasajja akakasambula nsaba amaanyi gonna muwulirize nsaba amaanyi gonna mu linnya lya Mukama akulembere Bobi nga 15 olwokuna tukule embala tukume n'akalulu nfuti ze bantu bamaze tulina obeeramu ne tebatugoba kuvaawo mu linnya lya Mukama Katonda tutambuze gye tuvudde tutuuke bulungi buli ali wano yewala omusajja obututeese ne Bobi abeera ne Babi bawangaale ne Kampala ne Batobe amuna Ule sala ya Kibanda boy. Ule sala ya Kibanda akikubye. The boy wadala. kale kati soko tukwatemu ka video nga tuvimba naye tovimba nnyo mwana tovimba nnyo vimba pola kale vimba malayo vimba litekeyo nyiga simama anaye mwebaleka masibule Mukama batambuze bulungi tebalene mwebalire ddala sawalekuma mutuwele akapera akimeke katugwekirira mwana banange yakolamu okay banange kamba sibula akapera kabere kanchanamu kabere kalero kale sirika nze nkuwerawo ulira zikize pichi gwe mwana gwe zikize pichi kama mwana yazikize zugu ulira kanama musirike sima musabe akapera kati ulira nanti nze mbasaba tube mu gwange tenaye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyiza abaaba abakuza tuteme n'empende ezikuze eggwanga ebyali njabwe wejjukize mu mutima ffe Uganda. We are the country, we are the future, we are the youngest population in the world. We stand that we are the leaders of the future, and the future is, if we only come together we can change our destiny. Bopima kuche tuli ochiraba we tuli Uganda.
pulezidenti asibudde abantu be njagala kwebaza mwena tutandikidde njagala kwebaza mwena kuba ekuvudde okusobera kimu kimu Katonda awulira ensaala zaffe subira nti buli omu ensaala ze tukkirize zeyo waka ekyatusinkane nansala saako ne namba zange ziri mu manya gange nsome ku manya